Baby, jump on that side. Hey. Jump on that. Jump on that. Thank you so much, Douglas. Thank you, everybody. Thank you. Let me tell you, being honest, for the very first time, I'm so nervous. I've had, like, this is going to be my 50th concert, but I'm nervous. You know why? Because 10 years, those are such a good news. Yes, Tula. Because I feel like I want to thank all of you. Mwena era kantandike nga mbatolera salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Era mukama yeebazibwe. Buli omu eddiini gy'asinza kirungi nnyo nti tuli balamu. Mwenna abazze olunaku olwaleero bannamawulire ba Spice Gadgets bayimbi bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Era mukisa guno gwennyini kanyongere okwebaza bafaani bange mwenna abambeereddewo emyaka 10. Eno press conference ndowooza si kya bulijjo nga events zetera okuba nazo. Emyaka 10 nze kitwala ng'ekyamaanyi, so njatandika nga neebaza buli muntu yenna ataddeko ettofaali ku brand ya Spice Gang. Ababoodaboda, ab'omu butale, bannamawulire, buli omu omulimu gwakola manya ng'ompagidde nkutwala ng'ekyamaanyi mu bulamu bwange mu myaka 10 egiyise. Bannayuganda mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze nga ntandika okuyimba nali simanyi nti ndituuka eno. Douglas ekyasobola okibagamba, nali nga wa bigambo bitono nnyo kubanga nalabanga ensobi, like najja sijja kubanga bizinesi sigimanyi. Ng'omwana omuto atandise mu bizinesi eya music erimu ebingi ennyo. From high school, Teacher Dauda, I think ajja bagamba ebigambo nga bukamu 2. Nasinkana naye nga ndi mu vaaki ya senior 4 bwe natandikira okwagala ebyokuyimba era yandabanga buli kimu. Kwegamba ekintu nakitandika mangu nnyo naye era Mukama gy'atutuusizza. Era bwe ngamba omuntu nti celebrating 10 years agamba tekisoboka. Alabanga nze yakajja kubanga consistency ebaddewo ate nga mmwe mugireeta. Munjagadde ebyensusso, nze nzira naawe n'ebigambo ne binzigwako. Njagala nnyo okwebaza media mwenna abampandiseeko ebirungi mwebale nnyo, abampandiseeko ebibi nammwe mwebale nnyo. Mundaze ekkubo ettuufu, mungolodde, mumbuuliridde, mundaze ekituufu kye nina okukola nga muyita mu byenjawulo bye mumpandiikako. Ate bwe abamu munkubye si nnyo, abalala ne munkubira ddala ku mutwe, naye ate abampandiseeko ebirungi ne batereezaawo. Era mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze mu industry eno najjanga mwana naye nkulidde emikono gyammwe, era mwenna abampadde amagezi mwebalire ddala. Temukoowa kuba nze ndi muwala w'omuwulize, era singa sibadde muwulize ndowooza sandituuse eno, kubanga ne bw'abaani n'angamba kyangambye awulise. Era bye muŋŋambye byonna mbitutte byonna. Nze buli muntu gwe ntuukako n'abaako kyangamba ematu gange ngaggula ne mpuliriza. Era mu bigambo byammwe buli ali wano ne woba nga watandise kuyimba jjo n'ojja n'okuba akama nja kuwuliriza. Mu bigambo byammwe mwetambulidde era Spice Gang nagwe mulaba oluvannyuma lw'emyaka 10. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mulina kye mwogedde wano ekyabayimbi okuba nti tukwatagana biki. Abayimbi bannange simanyi nakintu, simanyi bwe nyinza kubeebaza.
abasobodde okujja leero n'abatasobodde, mwenna mwebale nnyo okunjagala nga bwe mbaagadde. Temugiwangayo, munsapootinze nga bwe mbasapootinze. Temukooye, but all in all kiva ku nkolagana. Ate nange omuntu bw'anneggulira nange omutima nguggula, kitegeeza buli gwe nkolaganye naye abadde open and free and loving gyendi. Mwebalire ddala, mwebale nnyo. Njagala okwebaza Haji Keti. For the first time omwami oyo nze nalootako okukola naye Mukama mulungi nti akaseera katuukiridde. Mu myaka 10 nga ndaba baategeka n'eŋŋamba oba be b'amaanyi nze sinnatuukayo. Neŋŋamba naye kankole nnyo nja kutuukayo. Era nasanyuka nnyo nga tugenzeeyo ne maneja wange n'atwaniriza. Haji Keti, weebale nnyo okwagala bayimbi, weebale nnyo nnyo okutubeererawo. Ate takoma ku kyakuba promota muzadde. Ye muntu ajja okubuulirira akubira essimu agambe Spice wano tewateredde, yongeramu amaanyi. I think ffenna kye tuba twetaaga. Keti, mwebale nnyo, mwebale ddala ne Jimmy, mwami Jimmy, thank you so much. Mwebale kunzikiririzaamu. Kye mukoze Serena mu myaka 10, omukono gwammwe gw'amaanyi ate gwa kyuma. Njagala okwebaza abantu bonna betambudde nabo mu lugendo, nga bamaneja bange Douglas abusengeka bulungi nnyo n'okunsinga ndowooza. Kuva ku Dr. Fizzo, I think I talked to him like 2 days ago, and then netwejjukanyamu. He's not in Uganda, but I want to thank him. Yenna ali wano ng'akwata vidiyo eno ng'omanyi Dr. Fizzo, please send this video to him. Era musooke mumpeera engalo ez'amaanyi. Akayimba konsaanuula, ndowooza ke kayimba abasinga kwe bamanyira, naye oluyimba olwo yali offer, saasasula yadde 10. Ate nga nali neegomba okukolako ne baproducer banene, naye yampa offer kuba nali maze ebbanga nga mbaakinga mu studio ye, nga mbaakinga abayimbi. N'agamba kankuweyo akayimba naawe ogende weeyagale. Mu butuufu sadda mabega, kuba nabeerawo neegumikiriza nga mbaakinga ennyimba abayimbi ab'enjawulo naye nga simusabangayo offer, naye yalaba nga nkigwana. So mwebaza nnyo. Nebaza Emma Carlos, omwami oyo naye yampushinga nnyo 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 nnyo. Tetwakola bbanga ddene nnyo, naye ebbanga ettono lye twakola namanya ebintu bingi, nayiga ebintu bingi, neeyongerako nnyo nnyo nnyo. Emma Carlos, thank you so much. Era temboyo eri maaso awo ku Serena, igwe ng'oliko ne Humble Management, Dr. Fizzo if he was in Uganda. You guys made Spice Diana. Before everybody else believed in me, you did. Moving to my current management, Jimaze naye emyaka 8, Manager Roger mumpeera engalo ez'amaanyi. I think if you know Spice, omanyi nti ndi muntu ayagala ennyo okustickinga with people. Siri muntu azungazunga. Njagala nnyo okukola n'omuntu bulamu, if possible. If I have a friend, I want to last with you forever. Era kyova olaba nti giri emyaka gyange egyasooka 4 gy'obala, because ng'ogaseko egya nga ntandika senior 5, senior 4, nyinza obutagibala, but professionally from 2014 nakola n'abantu basatu. I'll say Dr. Fizzo wasn't really management, but I worked with Emma Carlos, nekola ne Humble Management emyaka egy'ebiri, and the 8 years of my career I've been with Manager Roger. So that means yeetaaga okwebaza nnyo akensuso. Thank you so much Manager Roger, kubanga emyaka 8 egyo ndowooza ye Spice ow'enjawulo gwe mulabye, yadde yamakingibwa abantu ab'enjawulo emyaka emirala before I met him, naye ng'ate akolaganye n'abantu bangi nnyo mu bo yemmwe abali mu maaso gange, omuli media, omuli abayimbi, comedian, everybody in the entertainment industry. I want to thank Roger for one thing.
ndi muntu w'emikwano. Roger teyangobako mikwano gyange era nakuleeta bulesi mikwano gyange nenjigattako gijje bwepaba nemugamba olaba Kim Roy wa Bukedde TV kyali wange nvudde naye wala tumuteke ku ttiimu. Douglas Lwanga oyo yambeererawo yankyaza katogo when nobody else could give me a chance. Ye teyandaba katogo, alabika nali invisible then naye nze nali grateful. Nemusanga ku NTV Douglas nanyaniriza nnyo and I knew him before even I met Roger, but when I met Roger ate twafuuka family emu. So Roger has helped me keep my friends. Roger anyambye okuuma mikwano gyange n'okunyongerako emikwano ebirala kuba singa nali muntu w'abantu like you all say and then I have a manager that is not friendly kyandimberedde kizibu nnyo okuuma emikwano n'okufuna emikwano emipya, but he's been that one person nti newemba nina omuntu omu gwe neerabidde ngamba gundi nnono ngamba that is good because I have so many friends that sometimes ogamba bitani nkole ntya naye naakujjukiza okuuma mikwano gyo okitegeera. So mbeera ne bamadrat Chiko n'okubirako ba Chiko nakamba kamadrat kaleeyo kayomba tokakubira simu. I'm joking, but I'm giving an example. He is that kind of person that has kept my friends close.